amawulire g'omwami Kabuye Semboga essanyu ly'alina pitirivu nnyo. By the way, abantu abamu abatemanyi Kabuye Semboga nti oba at least ayinza okuba talina nzirusi, obulamu bwe tebunaba kutereera bulungi, nti endongo ekituufu yagikuba, nti abantu bamwagadde nnyo, naye oba oliawo tegifunyeemu ng'abalala bwe bandibadde bagifunamu. Ebya YouTube tabimanyi, ebya copyright tabimanyi, just ali awo, just featuringa mu nnyimba z'abantu, ayimba ezize. So Kabuye Semboga ndowooza oba omumanyi bulungi nnyo, ayimbye n'abayimbi ab'enjawulo kolabo, ate ennyimba ezo ne zikwata. So n'olw'ensonga eyo, mwana muwala Kalo Nantongo yavuddeyo ne yeebaza taata we Kabuye Semboga okumwebaza oba okumukkiririzaamu okumwagala nti bakole naye kolabo oluyimba olwakyaka ennyo, nti ngenze noono oba oliawo ne lutambula amawanga gonna, abawagizi ne balwagala, era oba tuli awo omwaka guno Kalo Nantongo yanditukubamu sho ebyaddala mu mbeera y'emu, ate ne tusanyukira music we oba ne tukyakala mpaka budde kejenge. So Kalo Nantongo abadde agendako ye Mubende. So mwami Kabuye Semboga abeera Buloba, we yabadde agenda Mubende n'agamba nti kampite wano ku dduuka mala okushopingira muzeeyi wange Semboga bye mushopingidde nga obiraba. Oluvannyuma ate ne bagenda ewuwe okubanga ate bamusalako. Kabuye Semboga yabadde musanyufu nnyo, takirabangako, era abayimbi abalala bambi singa mubukola ng'abalala, because okusiima kuno kirungi ng'omuntu akyaliwo. Leka okwogera nti gundi mbadde mwagala nnyo, mbadde namusuubiza okumukolera kino ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Omutima gwe kugendagenda nga si musanyufu, nga takiganyiddwamu, wabula ne kaba katono katya bambi. Fuba nnyo okubanga okamutuusaako, asobola okubanga ate naye yeeyagala, agambe nti gundi yantuusaako kino nga nkyali mulamu, akatono ke yampa nakasiima. So tusiime nga abantu bakyali balamu, ate teri kinene, teri kitono. So mu mbeera yeeyo mbadde nsaba ate nsooke nkome wano. Of course ndowooza ngenda kujjako awo maaso mbabuulire lwaki Kabuye Semboga musanyufu, ate era biki byabagambye Kabuye Semboga. Wabula okwongerezaako nti wetwogerera mwana mulenzi bamuyita Fiiki Gaza, oluyimba Banana olufudde ensonga, wabula ate kolabo eno Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti, ate nga tukolera ne Odayo. Bakyala bannange, ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina, nga sefiringa, naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna, kati nze natambula nsagala, ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream, ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Ate yafuste ey'okusatu bakoze remix ne omusajja mukulu bamwita Cautions okuva e Jamaica, Banana Jose Chameleone, Cautions ate Fiiki Gaza. Eyo opportunity y'amaanyi nnyo, era sawa yonna Fiiki Gaza tumusalako atubuulire yakwataganya atya ne Cautions okuba nga baddamu Banana, era Cautions Banana yalutegeddemu atya, era lwaki yayiyewo ennyiriri ezo ez'okuba nga ate nezikuba nga zikwatagana, oluyimba nelusigala nga lwero, ate abantu nolwogera okuba nga ate lubuuminga nga lufuuka olw'amaanyi ennyo. Yono omuyimbi yekka ndowooza omuto wetugamba avudde mu ghetto, asoose okuba nga afuna kolabo n'omuyimbi ow'amaanyi okuva e Jamaica,
nga questions kubanga questions aze ajja mpola mpola like aze nga ajja wano e Uganda nga performinga tewerabira nti questions y'omuyimbi omwera eyawaabira kampuni ya Airtel nemusasula obukadde 8 olw'okubanga nti yali ekozesanga music we mu kola tunes nga temusasula ate nga bo ekigambo copyright kikolera ddala eri ewaabwe. So era batambula omusango yaguwabira mu kooti ya wano e Uganda oluvannyuma Airtel ne bagisinga nesasula. Nzijja n'amawulire ga mwana muwala Winnie eyali baawe yafunye ate omusajja yafunye omukyala omuzungu era ne begatta azini ne bagatibwa. Nzijja tova ku Ear News mbagala nnyo.